Africa, atayagala genji. Miss Africa, atayagala genji. Miss Africa, atayagala genji. Mulimu kya abaana abato. Leero tugenda kwiga okufumba kabalagala. Nze njagala nnyo kabalagala. Kale jangu tugende mu ffumbiro tulabe. We are making some Ugandan pancakes by first peeling these small sweet bananas and putting them in this big bowl. Kabalagala tutera okumulya ku kyenkya. Oluusi ku kyenkya tulya amatooke amasuulemu oba muwogo omusiike oba lumonde oba gonja oba amagi. So the ingredients are little sweet ripe bananas, honey or sugar, whatever you choose, Yeah. baking powder, and fine cassava flour. Okukola kabalagala twetaaga amenvu ga ndiizi, obuwunga bwa muwogo ne ekizimbulukusa kitono. Osobola n'okugattamu omubisi gw'enjuki. Sooka osuse ndiizi nga omuteeka mu bakuli ennene. Ate nze njagala nnyo okulya ndiizi kubanga awooma. Bw'omala okususa sotta ndiizi. So now we have just mashed bananas and we have added some fine cassava flour. Then we just added some honey and maybe we added a little bit of baking powder. Oteekemu ku mubisi gw'enjuki akajiiko kamu ak'ekizimbulukusa. Oyongere okusota nga bw'otabula. Bw'omala gattamu obuwunga bwa muwogo. Osobola okugula obuwunga bwa muwogo mu dduuka. Bw'omala okubigatta bikande okutuusa nga osobola okubikolamu ennoga. Kakati tugenda okukozesa akakopo okusalamu
kabaragala. Na ye tugenda kusooka kuteeka ennoga yaffe mu firiigi tugende twebake. Now that I have finished turning the mixture into dough, I've kept it in the fridge all the way up until tomorrow, and then soon okusiika kabalagala tumusuula mu buto ayokya ennyo nga ali ku muliro. Naye kirungi osabe omuntu omukulu okusiika kabalagala kubanga omuliro ne buto ayokya bya bulabe. Otyo kaakati ngenda ku ssomero naye neesunze okulya ku kabalagala ono. Uganda pancake. You can call it kabalagala. And now, as you made it, you can share with your friends or eat at breakfast time. I hope you've enjoyed my video. Bye. Kari, merhaba. Freka,